mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero era tutunuulira ensonga mulimu abantu abakulu abatera okukaaba nga takubiddwa wabula n'ava eri n'akaaba n'akuba omulanga. N'olwekyo era tutunuulira ensonga eyo ate naddala erinnyo mu bakozi b'ewaka abaana abawala abo batera nnyo okwekaabya oba batera nnyo okukaaba. Olwekyo kye babeera bamugambye okukola ogenda okuwulira ng'owulira akaaba n'omubuuza nti kiki nga talina kyakuddamu wabula ye n'abeera ng'ali mu maziga ng'akaaba. Si kirungi muntu mukulu kukaaba. Ekintu ekyo eky'okukaaba obeera okungula banno oba bakama abo obeera obakungula, si kirungi. Era omuntu oyo abeera akaaba beera ng'omuyimiriza mugambe toddamu kukaabira wano. Era osobola omuwerekerezaako ebigambo mugambe toddamu kukaabira wano, genda okungula abeewammwe. Kwegamba omuntu oyo omukulu buli wawulira ng'akaaba nga takubiddwa, tomukubye, tomuvumye wabula n'ava eri n'akaaba ku lw'okuba omuwadde emirimu mingi n'agitunuulira n'akaaba. Oba olina ky'omugambye okukola takugambyeko nti sijja kisobola wabula ye n'afuna w'atula n'atandika okukaaba n'akubira ddala omulanga, nammwe ne muwulira eno gye muli. Kiba kikulu nnyo beera ng'omuwerekerezaako ebigambo, beera ng'omusirisa ng'omugamba toddamu kukaaba ng'oli wano. Bw'oba tosobola okukola kintu ekyo yogera nti tojja kusobola kukikola naye toddamu kukaaba. Genda okaabira eri, genda okungula abeewammwe, toddamu tukaabirira ng'oli wano. Olw'ensonga nti si kirungi omuntu oyo kukaaba, abeera abakungula, aba abassaako ekyo ekitali kirungi. N'olwekyo tekiba kirungi naddala ng'omubuuziza nti kiki ekikaabya nga talina ansa, oli mulwadde nga tanyega, bakubye nga tanyega. Kikulu nnyo mubeere nga mumwerekerezaako ebigambo ebyo tigenda okungula abeewammwe. Ekintu ekyo mubeere nga mukikomya. Okusinga ddala kiri nnyo mu bakozi, naddala abakozi abaana abawala bakola nnyo ekintu ekyo eky'okukaaba. Mubeere nga mubayimiriza tebaddamu kukola kintu ekyo, baleme bakungula. Mukitegeera mu abazadde. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.